tujja kwetaaga omusabire nnyo namwandu n'okumuyamba bwe tuba tusobodde okulaba nti omwana oyo akula nga bwe yandibadde akula nga taata we Emma Masege waali n'ebyo natusaba Mukama Katonda atusaasire. Basimu nanjye bakansabe tuyimirire twanirize olw'ekitiibwa Katikkiro Imba nyabo ow'enkima aliwo ku lwa Ssenkulu wa CBS omutongole na mwenna abakuŋŋaanye wano olwaleero. Kitalo nnyo okufiirwa DJ Emma. Gundi gwe beera nga DJ Emma tokyankalana tereera. Kitalo nnyo okufiirwa munnaffe DJ Emma. Kituufu DJ Emma bw'aba yakugamba nti mwagala, ekyamunjagaza kwe kuddira omulimu ogwa DJ n'aguwa ekitiibwa. Kye kyasinga okunjagaza DJ Emma. Abantu abamu balowooza nti obwa DJ kubeera mu bidongo mulimu muzibu nnyo. Ba DJ baliyo bameka mwene ensi, bameka abasobola okufuna omukisa okukola ku CBS ne bafuna n'ettutumu nga lyafunye. Obwa DJ si kuddaawo kuwummuzaamu bantu, mulimu munene nnyo, kubanga okusanyusa abantu otooka okusooka okutegeera kye baagala, naye oyinza okutegeera kye baagala n'otamanya ku kibatuusaako mu ngeri ebasanyusa. Ku CBS okutwala tubaddeko n'abantu abazannya ennyimba enkadde. Waliwo lwe nagamba abakulira CBS nti abane mutuyambe naye oyo mu mutuwonye, naye nga naye akuba nnyimba nkadde. Naye DJ Emma obwa DJ yabuwa ekitiibwa. Abakozi abali wano aba CBS abamu bayinza okuba bakimanyi n'abamu bayinza okuba tebakimanyi. Nze abantu benkola nabo bonna mbalondoola omu ku omu, bendudde nabo bakimanyi omu ku omu. Kizibu nnyo okubanga nyina abakozi nga sibamanyi n'embeera zaabwe, mbeera mbamanyi. Njagala nnyo n'okubamanya amannyo. Oluusi abakozi bangi amannyo oluusi gambula, naye n'amanya njagala ningamanya, n'otegeera omuntu oyo tafaali kiri agatta ku mirina emirimu gye tuliko. Kale ebbanga lyonna DJ Emma gy'abadde ku CBS mbadde mulondoola nnyo, era ow'ekitiibwa minisita agambye nti abantu bamuweereza bu message. Saaka kuweereza naye nange nabuuza abakulira CBS ne bagamba nti DJ Emma yalagawa, ne baŋŋamba nti DJ Emma alina obuzibu, naye saalowooza nti nno kubanga emabega eyo obuzibu mbadde mbuwulira, naye nga sirowooza nti kigenda kumutta. Mabega awo bwe yalwala mwami Kazibe lwayogedde bamutwala mu malwaliro mbadde mmanya, naye nga simanyi nti nno agenda kufa. Kale nange ndi omu ku abo abasaaliddwa nnyo DJ Emma. Tosobola kubaako kintu kyonna ky'owangula mu nsi, tosobola kubaako omulimu ogwokola mu nsi n'otagwemalirako n'amaanyi go gonna n'emmeeme eyo yonna n'okwagalako kwonna. Bw'okola omulimu n'otagwemalirako mu biti ebyo tosobola kuyitimuka. Wiiki ewedde babuuza Hassan Badru Ziwa ali wano, ne bamubuuza ab'emizannyo baabala abaliwo mu mawulire, n'anokolayo David Lumansi, y'omu ku beeyogerako be tuli nabo wano.
yamwogerako ow'ejjimbo naddira n'ekyalo ky'ejjimbo n'akimanyisa ensi okukola n'amaanyi go gonna n'okwagala kwo kwonna n'emmeeme eyo yonna awatali kweganya buli mulimo gulimu ebisoomooza naye ebyo byonna byonna Emma abadde abijjayo bulungi era ndowooza abakozi muliwo bangi wano ekyokuyiga ekyo si kibi n'akamu nga mutwalayo engeri gy'abadde akolamu emirimu nammwe ne mwagala okumufaanana DJ Emma yannumye nnyo era mbadde mwesunga nnyo akawungeezi oluusi gundi ono yantawaanya ono kubanga saawa tezikwatagana oluusi David Lumansi bwe mba nnyina obudde essaawa esooka ekwatagana n'eya Lumansi kati ate Lumansi n'avaako oli n'asigalako batuleetera ate ono munnamasuuliita olw'eggulo oluusi mbeera awo nga nkyanga emikutu n'empulira kale tulabye nnyo naye Katonda bw'atyo bw'ategese nyabo tukusaba bugume ekirungi nti ddala DJ Emma omukulu agulese naye ebikwanga babigudde nnyo waabwe naye ekyo nakyo kibeerawo omanye ennaku zino buli muntu afa abantu boogera bino na biri naye n'okufa abantu bulijjo bafa tewabangawo mbeera nga abantu tebafa ekirungi nti mwekutte Katonda ate ye tajja kubalekerera sanyuse nnyo okulaba mwami Mathias Ssengonzi twakolanga naye eyo mu Kampala Diocese Land Board agambye nti luli nga nze mukama kati ate ndiki ate kati wuuyo olina mwami wa Kabaka Mutongole ate awo ndina mukama wo nnyo weebala emirimu gy'okoze ku kyalo n'okuluŋŋamya abantu b'otwala ku kyalo nga ne DJ Emma mwali mwami Hassan Badru ziwa ekitabo kiwandiike nange nja kukuwagira si wava munno yekka nange nja kukuwagira osaanidde be bakozi benjogerako abafaanana bwe batyo abeemalira ku mirimu gye bakola ne bagyemalirako ne bafuuka bannakinku kale ekyo ekikubagizo DJ Emma kyagenda otulekera tulumwa nnyo nti afudde naye waakiri tubadde n'omuntu gwe tukola naye nga atuzaamu amaanyi kambabuulire ekintu ekisinga okuba ekizibu mu bakulembeze kwe kukola n'abantu abasobola okukola emirimu era senkulu wa CBS kati ono yaliwo senkulu buli kaseera mbeera mu mugamba nti naye omukozi oyo ekyo kyeyayogedde tekisaana kino tikiriwe kino kubanga abantu abamanyi okukola si bangi abalala tebaagala bwagazi n'olwekyo bw'osangayo omuntu nga ye mumalirivu kale agenze mangu naye katutwale ekyo ng'ekikubagizo tusaba Katonda ng'alamulwa Emma abeere wa kisa ayi Katonda akuuma Ssaabasajja Kabaka